Ate ddyo essomero Ly'Abamuzibe erya Salama School of the Blind e Mukono bakyanyiga biwundu olw'enjege y'abagwira ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Aba kampuni y'ebyempuliziganya eya MTN etemye Evvuunike okubazimbira ekisulo ky'abawala abayizi abasoba mu 7. Ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okumi omwaka oguwedde, abayizi n'abazadde b'essomero lya Salama School of the Blind e Mukono baakeerera mu miranga na biwoobe oluvannyuma lw'abantu ab'ettima okuma omuliro ku kisulo ky'abaana abawala okukakkana ng'abaana 12 basirikiddewo. Kuva ku olwo abayizi babadde basuzibwa mu bibiina ebitaliiko bintu bibayamba okwola embeera ey'akabenje. Amyuka akulira essomero lino Lawrence Tumusiime atulambuzza ekifo abayizi we baba budamya n'atulaga omujjuzo gwe balina. Tusanzeewo mu kubasimatuka Anne Namawejje eyafuna ebisago omubiri gwonna nga kati yeetaaga kulongoosebwa olw'enkovu ezimusiiwa olutatadde. Ssente ze zikyabuze yeetaaga kutwala kumulongoosa aterere bulungi olususu luddewo nga bwe lwali. Bano nga baliwo omunamyuka akulira essomero batubuulidde ebyabayamba okusimatuka nabbambula w'omuliro. Nange navaayo waggulu ku kitanda nezuuka nga mputa Yesu ne bansangaawo ku mulyango kumpi ne bansika era nga ngenda mputa Yesu. Era Mukama yanyamba tegwayingira munda nnyo. Aba kampuni ya MTN Batemye Evvuunike okubazimbira ekisulo ekiri ku mulembe saako n'okubateeramu ebyuma ebibalabula nga waguddewo akabenje. Ab'essomero basoose kulambuza ba MTN ebimu ku bifo abayizi mwe basomera, era wano abayizi beewuunyisizza akulira MTN Sylvia Mulinge engeri gye bawandika ku byuma nga tebalaba. Dear visitors. Yes. Wabula omusomesa w'abayizi bano Letitia Nabaweesi abuulidde abagenyi okusomoozebwa kwe bakyalina naddala ku bikozesebwa. Still need more gadgets like computers for our learners. We want also them to be digitalized. More orbit machines for our readers for our learners as well. Akulira kampuni ya MTN Silver Mulinge ayogedde ku buyambi obuweereddwayo obuwezi obukadde bw'ensimbi 295. It's going to be responsible for putting up the dormitory. The dormitory will be able to sleep 72 learners who will be accommodated here. We'll also obviously kit it out. We'll also provide caretaker facilities for the ones who will be overseeing the children. Mulinge ategeeza nti byenjigiriza kyekimu ku bintu MTN byetunuulidde okuyambako gavumenti ya Uganda nga tebalekeredde bantu bonna. So partnering with the Ministry of Education and education institutions such as this is part of that overall mission. We have worked with many other education institutions here. Akulira essomero lino Dorothy Sebadduka ayogedde ku nkyukakyuka ze baze bafuna okuva we bagwamu enjega ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Network fire extinguishers eziwera ddala 20. Network smoke detectors netuziteeka mu dormitories netuziteeka mu classes nti n'abaana netuba sensitizinga. Ayongedde okusaba abazirakisa okwongera okubadduukirira n'ebyetaago by'essomero omuli kubasomera abasomesa n'okubazimbira ekikomera. Perimeter wall kitubobya omutwe kuba kinene nnyo tetukisobola. Twetaaga abasomesa naddala abamanyi braille kusobola okuyamba abaana bano. Omwaka oguwedde essomero lino lyatuuza abayizi 6 ku ddaala lya PLE. Abayizi 2 ne bayitira mu ddaala erisooka ate nga abalala 4 bayitira mu ddaala eryokubiri. Ze Julius Kafuluma ku Bukedde TV.